Ebikwekweto bino bibadde ebyekiro n'emisana bindidde mu disitulikiti eziwerera ddala 9 okuli Kasese, Rakai, Bushenyi, Ibanda, Mbarara n'endala nnyingi era nga webiggweredde ng'obulwaliro buwerera ddala 238 buggaddwa oluvannyuma lw'okusangibwa n'abasawo abafere n'abajingirira eddagala. I'm in practice. I'm in practice. Wakasomera emyaka emeka? 2 kitundu. Business. Umuntu nakumu ukora. Nursing assistant. What is your qualification? Nursing assistant. Mu bikwekweto bino poliisi ngeri wamu n'ab'ekitongole ekirwanyisa eddagala F4 bawaliriziddwa okukwata abasawo abajingirira ebipapula by'obusawo kw'ossa okutabula eddagala nga baliteeka mu macupa agaweddemu kyokka nga bano ababadde beeyita abasawo bagezezzaako okubyegana. Lwaki? Anti omwana mbasika muwaddeko. Mu bitundu eby'ebushenyi wasangiddwawo yeeyita omusawo nga yajingirira ebiwandiiko nga ali wamu ne maama we nga bano bafukamiridde ab'ekitongole ky'eddagala obutatwala ddagala lyabwe nga maama ono agamba nti bba yafanga era yalina okulabirira bamulekwa ekintu kye batakkiriza era nga bwe bagaanye okubasonyiwa basazeewo okubakolimiramu. Wazekandiwa. Muno era mubaddemu n'abasawo abadde babuuziddwa engeri y'okukozesaamu eddagala lye batunda kyokka nga tebamanyi bwe likozesebwa ssaako n'eddoozi gye balina okugabamu. Tosaana kusoma ddagala likola ki? Likola ki? Sugar bulwadde kyobi. Kuno era kubaddeko n'omusawo abadde akozesa ebivudde mu musaayi ebikadde by'akawuka ka mukenenya okuziwa abalala nga tasoose kubakeberamu. Akulembeddemu ebikwekweto bino Nassalo Bwamma ategeezezza nga bibongedde amaanyi mu bikwekweto by'okufuuza abasawo ab'ebicupuli okusobola okutaasa obulamu bw'abantu abagenda mu bulwaliro okugulayo eddagala. Tukoze mu disitulikiti 9 nga tugenze ku buduuka 414 netuggalawo obuduuka 238. Ono era ategeezezza nga bwe batagenda kussa mukono okutuusa nga basawo abafere bonna bavudde mu mulimu guno kuba bangi ku bano basangiddwa nga bagenda mu maaso n'okujingirira eddagala nga kino kiviiriddeko obulamu bw'abantu bangi okusaanyizibwawo. Abantu bakwata obucupa obwaggwamu ne batandika okutabula eryabwe ne bateekamu mu bucupa buno ne balitunda. Ronald Kakoza yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.